Obulwadde buno butandise natandika nabwo oludde emyaka 2 olw'ekibumba n'akawago. Maze emyaka 2, omutima gumaze emyaka 6. Kati mbadde mulaga emyaka 3 nga gye tusula mu ddwaliro. Sirina busobozi bwonna, sirina wembeera, sirina ssente. Ani waffe sikyajaayo sobola kukola. Mbeera mu basawo emulago. Ekibumba kiriko damages. Bangamba kyazimba kinene nnyo naye balina eddagala tekiwona kyo. Bakituufu bangamba tekiwona. Bakuba eddagala n'obeerawoko ne kibeerawo naye ng'eddagala liba lya ssente. Kati mbadde nkozesa Kulazax n'ebigere bizimba. Kati mu ddwaliro baatugobayo tusula ku poliisi n'omwana wange eya Jinja Road. Naye gutuuse kati guliko ekituli baagala bannongoose. Bali bangamba agenda India, Kama n'ayamba abasawo bajja wano e Mulago. Kati nande njagalamu ekyansi mu bannongoose bansabye $2,300,000. Kati ninawo $300,000. Nsaba buli mulayi wa WBS okunnyamba muzira kisa yenna. Kutuuka mu Gwokuna abasawo olwo baddayo babe nga bannongoosezza omutima baguzibikidde ekituli.